Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Amatenda amajjuvu ga Allahu jalla wa ala ebbanga lyonna Allahu jalla wa ala gwe tusaba era gwe tuwanjagalira buli kadde. Allahu jalla wa ala akutuusizza mu kana akaseera gwandaba era mpuliriza. Bangi bagenze okuva ku makya paka buno obudde. Allahu jalla wa ala alina bajjuludde ne gwe olina okumwebaza okubanga gwe okyali mulamu essaawa eno. Si maanyi go, si maanyi gange okubanga tukyali balamu, ne maanyi ga Allahu jalla wa ala. So ebbanga lyonna tulina okuba nga tumwebaza. Tutambulira mu buno obulamu obw'ensi, bingi bitunyigiriza, ebikemo bingi mukyankana ne baganda bo, mikwano gyo, naye ebbanga lyonna olina okuba nga weesigamira ku Allahu jalla wa ala, agenda kutereeza buli kikutawaanya mu bulamu bwo. Allahu jalla wa ala yagamba mu Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange mmwe abakkiriza mutye Allahu jalla wa ala mu butuufu bw'okumutya era okufa tekubatuukangako nga temuli basiraamu. Nzaani gwani akyali omusiraamu? Tulina okwebaza Allahu jalla wa ala olw'ensonga si bwongo bwaffe okuba nga tuli basiraamu. Oli wa bbeeyi nnyo okuba nga oli musiraamu, bangi babwagala, naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe Allahu jalla wa ala tannabutuusaako. So every time olina okugamba alhamdulillah olw'ekyengera Allahu jalla wa ala eky'obusiraamu kyakuwadde. Singa twali ku busiraamu twakulondawo bulonzi nga batuwadde zi ballot paper okukakasa nti nno si buyinza bwaffe, twandironzeewo amadiini amalala nga tubeesingira ku by'obugagga bye bayina, tubeesingira ku bintu ebirungi bye bayina, naye ng'ekyengera ate ekirungi kya busiraamu. Kobere mu mbeera embi, kaba kuvume ninywerera eri Allahu jalla wa ala, kaba kole buli kimu, gamba kimu ekirungi ndi musiraamu. N'oba toyina ssente, toyina ki, olina ekyebbeeyi ekikyasinze eky'obusiraamu, toddaawo kusabiriza, toddaawo kukola ki ndi eri Allahu jalla wa ala ng'otukudde. Kyenyinza okukukuutira nga nkikukuutira nga nange nkyekuutira, gwandaba, kitange oba mmange oba muganda wange, solution eri emu, wakuli amalu, bannange tukole, fasayara Allahu amalukum. Allahu jalla wa ala agenda kulaba emirimu gyonna, agenda kulaba gyonna emirimu gye tukola. Gwekola kintu kimu, kola bukozi, Allahu jalla wa ala buli mulimu gwokola agulaba era agukkiriza. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum. Allahu jalla wa ala tatunulira mubiri gyaffe, tatunulira bulungi bwo, tatunulira bunene bwo nti mudde ndi munene, tatunulira gundi nti nno oli mutono. Wala yanzuru ila suwarikum, tatunulira bifaananyi byaffe, walakin yanzuru ila kulubikum, naye atunulira mitima gyaffe. N'onaagenda ewa Allahu jalla wa ala okubanga omusaba, okubanga omwetondera, omusaba kyonna nga omutima gwo gukyali mukakanyavu, naye nga ku feesi olaga obwennyamivu, Allahu jalla wa ala tagenda kukkiriza olw'ensonga ye atunulira emitima gyaffe. Tolowooza nti nno oba omulungi ennyo,
oba woba omweru oba bwoba ki wonna agenda ewa Allahu jalla waala okumusaba agenda kwanukula ng'asinziira ku kifaananyi ky'oba ku mubiri gwo agenda kusinziira ku mutima gwo olw'ensonga ffenna tuli baavu eri Allahu jalla waala kati tolowooza nti nno oba onyumye n'ogenda mu masijidi n'osaba Allahu jalla waala agenda kukwanukula nga beesingira ku kanzu gy'oyambadde suuti gy'oyambadde obulungi obugiriko ebbeeyi yaayo Allahu jalla waala atunulira mutima gwo okwanukula twebuuza ebbanga lyonna lwaki tusaba Allahu jalla waala n'atatwanukula Ibrahim bin Adham rahimahullah manyi oyo yagenda mu katale olunaku lumu wagenda mu katale abasuubuzi baali bakuŋŋaanye bangi nnyo abasuubuzi abo ne bamugamba ya aba Ishaaka owange gwe taata wa Ishaaka Allahu jalla waala agamba mu Qur'ani id'uuni astajib lakum munsabe nja kubaanukula wa nahnu nad'u Allah naye ffe tusaba Allahu jalla waala fala yastajaba lana naye n'atatwanukula lwaki tusaba Allahu jalla waala ebbanga lyonna n'atatwanukula yabagamba liannahu matat qalbukum bi asharatin ashiya emitima gyammwe Allahu jalla waala tabaanukula olw'ensonga emitima gyammwe gyafa olw'ensonga 10 jukira nkugambye Allahu jalla waala atunulira mutima gwo okwanukula Allahu jalla waala waba atunulira mutima gwo okwanukula emitima gyammwe gyafa olw'ensonga 10 ensonga esooka yabagamba mutya Allahu jalla waala era mukkiriza Allahu jalla waala gyali naye temumusaba tuyina takabburu tetusaba Allahu jalla waala naye nga tumutya tukimanyi nti neera Allahu jalla waala ye yatutonda naye tetumusaba n'abagamba musoma Qur'an ebbanga lyonna naye temugikolerako Allahu jalla waala yagamba wala takurabu zina temwesembereza obwenzi olabye ekiwala kikubye n'ogenda n'okigambako ne mukomekeeya nga muli mu bwenzi tosoma Qur'an ey'ekitiibwa naye tetugikolerako eyo y'ensonga lwaki Allahu jalla waala tumusaba n'atatwanukula Allah si nti nno takwagala Allahu jalla waala akwagala naye ensonga zino 10 ze ngenda okukugamba y'ensonga lwaki Allah takola kitayanukula mbagambye tukkiriza Allahu jalla waala nti gyali naye tetumusaba tusoma Qur'an ey'ekitiibwa naye tetugikolerako amateeka gonna gali mu Qur'an naye tetugakolerako tugabuusa amaaso n'abagamba mulaga nti mwagala nnyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naye temukola byalagira temukola sunna ze bwe boogera ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli wa sallim alayhi naye temukola byalagira yemu ku nsonga lwaki tusaba Allahu jalla waala n'atatwanukula ekirala tukkiriza nti nno shayitani mulabe waffe tukkiriza nti nno shayitani mulabe waffe naye tumwesembereza omwana Adamu nakimanya nti nno shiriki bimu ku bikola bya shayitani niye n'agenda olw'ensonga gundi yamunyizizza n'agenda mu ssabo shayitani tukikakasa nti nno mulabe waffe naye tumwesembereza wabula tetumwewala yemu ku nsonga lwaki Allahu jalla waala tatwanukula ekirala tutya tulaga nti nno tutya nnyo okufa naye tetwetegeka tewetegekedde kufa okikkiriza mu mutima gwo nti nno okufa gye kuli era kwa ddala
naye teweetegeka omala obudde ku duniya kuno ebbanga lyonna obudde obumalira ku duniya okola bintu bya duniya naye nga mutwe gwo okimanyi ngenda kufa naye teweetegese. Yensonga lwaki Allahu jalla waala takolaki tatwanukula. Ensonga endala Imam Ibrahim bin Adham n'abagamba tugamba nti nno tutya omuliro ne wallahi tetukwegingiriza n'okakasa nti n'eswala etuuse n'ogamba sigenda kusaala. Omuliro tugamba tugutya era tetwagala kuguyingiramu naye tetugwewala tugwesembereza bwesembereza. Tunulira mu life yo biki byokola bikusembeza eri muliro oba bikwewaza kusemberera muliro. Ekirala twagala nnyo okuyingira mu jjana era buli we boogera ku jjana ogamba ai Allah nsaba ogimpe naye tetugikolerera. Kino kitwalenga olina kyoyagala mu bulamu bwo, oyagala emmotoka ekika kya V8 ogikolerera nnyo 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 ogivuge. Kati kyekimu twagala ejjana tujagala nnyo naye tetugikolerera. Allahu jalla waala byatugamba okukola si bye tukola. Kyenagambye tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa naye tetugikolerako. Olw'ensonga ebitusembeza okugenda mu jjana biri mu Qur'ani byonna naye tetukolaki tetugikolererako. N'abagamba mugamba nti nno abantu bangi bafudde bangi bagenze naye temubayigirako. Gwe ddawo weebuuze, kitaawo yafa maama wo yafa toyina kyakuyiga kyonna kye wayiga. Gwe mutima toddangakawo n'ogamba amazima nange ngenda maama wange gyagenze kitange gyagenze nange gye ngenda okugenda. Tetwebulira bafa abasinga ne tukaaba ne tukola ki naye tetwebulira mitima nti nno agenze oluddako anyaddako sinze. Tukkiriza okufa tukimanyi nti nno gyekuli tetwetegekera kufa. Ensonga ya n'abagamba Allahu jalla waala abawa ebyengera naye temwebaza. Gwe kyoba omanya byonna by'olina mu bulamu bwo byonna Allahu jalla waala yabukuwadde. Weteekamu amalala ne bakuwaanako n'ogamba nonna eyo kalina yenze yagizimba ku maanyi gange ku ntuuyo zange, emmotoka yenze agivuga ku ntuuyo nazikolera ku ntuuyo zange. Kyeki kyatulemye mu bwongo bwaffe. Mu bwongo bwaffe tukimanyi nti nno ebintu byonna bye tuyina mu bulamu tubikoze ku maanyi gaffe. Yensonga lwaki tetwebaza Allahu jalla waala. Byonna ebyengera by'olina mu bulamu gwe kyoba omanya tobiyina lwa bwongo bwo, byonna Allahu jalla waala yabikuwadde, olina okumwebaza. Ensonga endala nga yesembayo n'abagamba mutunulira obumogo bwa bannammwe ne mwerabira obwammwe. Twogerera abantu tuli ku mizigo n'oyogerera neibawo, twogerera bakama baffe, twogerera buli omu naye twerabira obumogo obwaffe ne tubeera nga tutunulira obwa bannaffe. Ate nga woba osazeewo okutereeza bumogo obwo bwonna ekyo kikumalira obutatunulira bwa banno. So ebbanga lyonna ensonga ez'ekkumi woonaazitereeza ogenda saba Allahu jalla waala akwanukule. N'abagamba temuyinza kuba ng'emitima gyammwe gyafa olw'ensonga ez'ekkumi Allahu jalla waala n'abaanukula. Tukola ebintu bingi mu bulamu buno obw'ensi naye ne tuteenenya tetusaba Allahu jalla waala
tetumwetondera. Ate nga Allahu Jalla waala yagamba buli zambi asonyiwa buli zambi. Olw'ensonga inna Allaha ghafurur rahim, Allahu Jalla waala ye asonyiwa ow'ekisa ekingi. Omusajja omu, gundi story buli omu abasinga bagimanyi, omusajja yatta abantu 99 n'agenda ew'omusajja n'amugamba nakatta abantu 99 naye njagala kwenenya. Omusajja n'amugamba Allah tasobola kukusonyiwa, naye n'amutta, ne bawera abantu 100. N'agenda ew'omusajja omulala, omusajja oyo n'amugamba Allahu Jalla waala asobola okukusonyiwa. Kasika n'amugamba tambula ove ku kyalo kino ogende ku kyalo ekirala weenenye. Omusajja we yali agenda n'afa, Allahu Jalla waala n'amujjulula. Omusajja oyo malayika y'omuliro n'ey'omujjana ne zimukayanira. Allahu Jalla waala n'azisindika ku nsi n'azigamba zipime distance gy'abadde abulayo. Weebanga distance gy'abadde abulayo okutuuka mu kifo ntono nnyo, Allah amuwejjana. Weebanga ebadde ekyali nnene, malayika y'omuliro emutwale. Naye malayika we zajja ne zipima distance, malayika y'omujjana ye yatwala omusajja oyo, naye nga ekituufu distance yali ekyali nnene nnyo. Almuhimu, ebbanga ly'omala nga weetaddemu nti nno ŋŋenda kwenenyewa Allahu Jalla waala, ne Allah aba akusemberera. Omusajja distance yali mpanvu ebulayo, naye ne Allahu Jalla waala yali amusemberera. Distance gye yali abuzaayo okutuuka ku Allahu Jalla waala yeetonde yali ntono nnyo. Allah n'amusonyiwa. Qala al-ulama at-tawbatun wajibatun min kulli dhanbi, okwenenya kwateeka ku buli zambi omuntu lyakola. Weekube mu ttooki byonna by'ozze okola ozze weenenya. Tuli ku nsonga lwaki tusaba Allahu Jalla waala n'atatwanukula. Weekube mu ttooki buli zambi ly'ozze okola obadde weenenya. Abamanyi bagamba omuntu okwenenya zambi Allahu Jalla waala omusonyiwa amazambi ge g'akoze olina okuba n'ensonga 3. Esooka, olina okukakasa nti n'ezambi nalikoze, nayenze kituufu nakoze ensobi. Ekyokubiri, ne weenenyeze eri Allahu Jalla waala ne weetonda. Ekyokusatu, n'okakasa nti nno togenda kuddamu zambi eryo. Weebuuze, ebbanga ly'omaze nga weenenya eri Allahu Jalla waala obwenzi tobuddangamu. Weebuuze, ebbanga ly'omaze nga weenenya eri Allahu Jalla waala olw'obubbi tobuddangamu, olw'obulimba, olwa buli zambi lyonna toliddangamu. Tugende wa Allahu Jalla waala ne twenenya, naye ate nga mutima ogamba ya neenenyeze essaawa eno, naye ngenda kukola ki? Kuliddamu. Abasinga twayiga Allah asonyiwa buli zambi, nja kwenenya. Nate Allahu Jalla waala yagamba ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, mwenenye eri Allahu Jalla waala olwenenya olwannamaddala. Mazima ddala okugendewa Allahu Jalla waala weenenye ng'okimanyi nti nno bwenzi ogenda buddamu olwo lwenenya lwannamaddala. Kyebuuze, oba weenenyezza olwenenya olwannamaddala? Tugamba nenenyezeewa Allahu Jalla waala neetansonyiwa. Simanyi, wallahi obwenzi bunnemeddeko, sikimanyi. Si bwe bukwesibako, gwe mutwe gwo yegwe okyakyeremezzaamu, yegwe obulemeddeko. Olw'ensonga teweetereeza nga weetondera Allahu Jalla waala n'onaamusaba tagenda kwanukula.
wobeera nga ensonga ezo mazo zitereza mu mutima gwo n'okkiriza nti nakoze zambi neweenenya n'okakasa nti no togenda kukiddamu era n'otaddamu kikola waliwo okukakasa nti no sigenda kiddamu ne wayitawo omwezi n'okiddamu n'ogamba wallahi shaitaani yankemye simanyi na kumanya ekyo kirala naye n'okakasa nti no sigenda kiddamu ebimu bigenda okuyamba ku mazambi Qur'ani salira Nabi Muhammadin dhikrullah naye tukola amazambi tukola ebintu bingi abantu bangi bafiiridde ku mikono gyaffe naye tetwenenya eri Allahu jalla waala tagenda kwanukula nga gwe byozo osobya Allahu jalla waala tonnaba bimwetondera Allahu jalla waala yagamba kul ya ibadi abange mmwe abantu abange mmwe abaddu bange temubeerangaawo ku mazambi gammwe ne mugasirikira mujje eri Allahu jalla waala mwetonde mazima ddala Allahu jalla waala yasonyiwa wakola obusamize ogenda ku radio bakugambire gundi akusonyiwe sooka eri Allahu jalla waala weetonde omale ogende ewoyo gwe wasobyako Allahu jalla waala waba akusonyiye automatically ono gwe wasobya Allahu jalla waala agenda mulagira akusonyiwe naye ebbanga lyetumala nga tukola amazambi nga tetwenenya Allahu jalla waala naye tagenda twanukula hadithi ngeva ku Ibn Umar sajja yagamba Umar yagenda ku mulyango gwa Nabbi nasangako omuvubuka ng'akaaba we yayingira mu nyumba ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba ya Rasulallah inna fi babi ashabun yabqi ku mulyango gwo kuliko omuvubuka akaaba Nabi Muhammad namugamba ayingire Nabi Muhammad namubuuza buzibu ki naye ngo omuvubuka akaaba bukaabi namugamba wa ashrakta billah wagase ku Allah omuvubuka nga akaaba bukaabi agamba ya Rasulallah inna dhanbin adhim ezambi lyenakoze ngadde nnyo ya Rasulallah namugamba Allahu jalla waala asonyiwa ezambi n'obanga lijjuza ensi n'eggulu neweenenya Allahu jalla waala akolaki akusonyiwa omuvubuka namugamba ya Rasulallah owange gwe omubaka wa Allah kuntu rajulun nabashan mbadde omuvubuka omwegasi w'emirambo mundu 7 sinin okumala emyaka 7 ng'oyenda obba omusajja amaze emyaka 7 nga mwegasi w'emirambo omuntu bwe bamuziika omukyala agenda n'amuziikulayo n'amwegattako nagamba hatta mata binti min banati al-answari mpaka omu ku bawala ba answari we yafudde fanabashtu kabrahu nengina ne mujja mu kabuliye wajadtu min kafniha ne mujja mu sandaji wajamaatuha ne mwegattako ne ya Rasulallah nga mmaze okumwegattako eddoboozi ne liva mu mayiti yoyo omukyala nga ligamba ala takhsha min diwanillah gototi amabanja maaso ga Allahu jalla waala olunaku Allahu jalla waala lwagenda okubanga omuntu eyali azaamanya asasulwa omuntu gwe yali azaamanya nga bamuddiza ebintu bye olunaku gwe tolutya waqad taraktani junba ondese ate ne janaba mvubuka ebigambo ebyo nga bimaze okuva mu mayiti yatya nnyo nakwata mayiti n'agizaamu totya maaso ga Allahu jalla waala ondese ne janaba tujjukire omukyala n'omusajja we beegatta babeera ne janaba baba balina okunaaba naye ate eno mayiti tesobola kunaaba mvubuka kwe kudduka ewa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'akaaba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakyuka
n'obusungu obungi n'amugamba Allahu jalla waala tasobola kukusonyiwa. Muvubuka n'adduka ng'akaaba n'atuuka mu kifo ne yeetonda okumala ennaku 7 n'agamba ya rabbi owange gwe Allahu jalla waala yantonda la arjumanni yarhamni illa bik, teri ayinza kunsonyiwa okujjako gwe. Ya Allah oba togenda kunsonyiwa arsil nara, sindika omuliro ku nsi kuno gunjokye nga nkyaliko. Allahu jalla waala nasindika obubaka eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba Jibril n'agamba ya Rasulallah, Allahu jalla waala akuweereza salamu n'akugamba ba'atha ilaika abdan, akusindikidde omuddu ng'ali mu buzibu, omuddu nga ayina ezzambi lye yakoze naye ate gwe omulaze obusungu. Naye Allahu jalla waala agambye omuvubuka amusonyiye. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atuma baswahaba baleete omuvubuka oyo. Basanga Nabi Muhammad bali mu swala ne babeegattako. Bwe bamala eswala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba muvubuka gwe Allahu jalla waala agambye akusonyiye. Yitirizanga okola tawuba. Ezzambi lye wakola ebbanga n'amanya nti nno ndivuddeko, Allahu jalla waala agenda kukusonyiwa. Tusaba Allahu jalla waala n'atatwanukula. Lwaki tetwenenya? Singa tugoberera Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byonna bye yatugamba, Allahu jalla waala tayinza kugaana kwanukula dduwa zaffe. Olaba Allah yasonyiwa eyeegatta ku mirambo. Kati olwo gwe kapera omubbi omulimba, twejjemu omutima ogwematira, twejjemu omutima ogweraga, tugende mu maaso ga Allahu jalla waala twenenye. Agenda tusonyiwa ebbanga lyonna, era tugenda musaba buli kye twagala ku duniya kuno akituwe. Tusoma Qur'ani tetugikolerako. Emirimu mingi gitambula mu Busiraamu naye tetukola ki? Tetugikolerako. Ayemu Allahu jalla waala agamba okusaddaaka. Emirimu gitambula mu Busiraamu. Eske Muslim Dawa Center yeetaaga boda naye ne basooka okumala omwezi mulamba basaba boda. Munansonyiwa tutunulire zino eddiini endala. Okimanyi nti nno Abakatuliki oba Abakristaayo tebeekwata mu ssente. Kyaki ebeera n'abagoberezi batono naye mu mwezi ogumu ng'emaze osituka buli kimu bakimaliriza. Neffe ebyaffe Abasiraamu ate nga niema gye tuyina etulaga buli kimu. Qur'ani etulaga buli kimu naye ate efe abasinga okubeera nga tetuta. Nekimanye bagenda kusindikira ka message. Eske yeetaaga boda etambuza emirimu gy'Obusiraamu? Ogenda kugaana. Kyoba omanya Allahu jalla waala agakujjuludde. Malayika zigenda kubuuza aina badanika alqawiyyu, omubiri gw'omunene guliwa gubadde gwematira okwata essimu bwe bati ne bakusindikira message n'oyisaako. Wa aina lisanika alfasiyu, olulimi lwo olubadde lwatula luliwa? Waba kutwala ng'ogamba bannange temunzirusa mu bitooke. Malayika zigamba ono gwe tuleeta fala aswaddaka, abadde tasaddaaka, wala aswalla, abadde tasaala, walakin kadhaba watawalla, ate abadde buli kimu nga yakirimbisa ne kituuka ekiseera n'akola ki? N'abula. Oddaawo n'oyogera abo baagala ssente biki tebayinza nagula boda, sente zaffe baagala zirya. Walakin kadhaba watawalla, wabirimbisa n'obulira ddala. Allahu jalla waala ogenda muddawa. Abasiraamu twejjemu embeera y'obukodo. Ebbanga lyonna bwe tunaaba nga tweremezzaamu embeera ze tuyina, Allahu jalla waala tagenda kwanukula dduwa zaffe. Bino byonna bye twogera Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabyogerako. Qur'ani yennyini ebyogera.
naye tetubikola ate olumala ng'ogamba wallahi Allah akoze eki, Allah nze tayanukula dduwa zange. Olina 1000 jjako 10 oweeyo, bangi beetaavu naye just border okutambuza emirimu gy'obusiraamu neegaana. Ate nga ssente abasinga tutera okuteeka obufaananyi obwo ku zi WhatsApp. Abadde omugagga, abadde ne zi-Benz, zi-Range Rover, ziki, noono abadde ne coins mu mpale ze mu bulamu bwe, ffenna tuyingira kabbuli nga tetulina kye tulina. Kati lwaki obikoduwalira ng'okimanyi togenda nabyo? Okimanyi nti nno abali mu kabbuli naadimuuna, ow'amagezi omu yagamba abali mu kabbuli bali wansi mahbusuuna naadimuuna ala ma farratu, bali wansi basibiddwa nga bejjusa ku biki bye baaleka. Wal ahya'u fi dunya, ate ffe abali ku nsi yaktatuluuna, tuli waggulu twettiŋŋana ala ma nadima alayhi ahlul kubur, abali wansi bye bali mu kwejjusizaako, ate ffe tuli eno waggulu tuli mu kukola ki? Kwettiŋŋana olw'ebyo bali wansi bejjusa. Tolinda kadde kwejjusa, kwata 10,000 omutwalo, emitwalo 10 oweeyo bagule booda, ogenda kubeera wansi awo nga wejjusa, nga oli musanyufu nnyo, nga weeyagala. We tunaakola ebyo byonna bye twogeddeko, Allahu jalla waala agenda kuba nga atwanukula. Ngogola enzikirizayo, tereeza omutima gwo, weetereze mu bulamu buno, Allahu jalla waala agenda twanukula. Ngenda sembyayo n'ebigambo eby'omumanyi omu, katukiyite Darul Hikma. Musajja omu yagamba inna lillahi ibadan futana, mu baddu ba Allahu jalla waala mulimu abaddu abageze ennyo. Talaqu duniya, baatensi wa khaafu lfitana, ne batya n'ebikemu ebigirimu. Nadharu fiha falamma alimu, batunulira mu nsi eno ne bategeera annaha laysat lihayyin watana, nti mu nsi muno si kadde ka muntu yenna kuwummula, si kadde ka muntu kweyagaliramu. Kyekyaddako jaaluha lujjatan wattakhadhu, ne bagifuula ensi eno, ne bagifuula oluguudo olw'okukoleramu amalun swalihan amalin fiha sufuna, emirimu emirungi ne gifuuka part of their lifetime. Emirimu emulungi, saddaaka, saala, tereeza Allahu jalla waala. Allahu jalla waala agenda kwanukula ebbanga lyonna. Weebuuze, yenze kika ky'oyo omuntu omugezi akakasa nti nno edduniya eno waleka edduniya n'otya n'ebikemu ebigirimu n'ogitunuulira n'okakasa nti nno si budde bwa muntu kweyagaliramu, si budde bwa muntu kweyagaliramu, si budde bwo bwa kuvuga Range Rover, si budde bwo bwa kuvuga Benz. Kwata ssente oweeyo ku mirimu gy'obusiraamu. Emizikiti mingi tegizimbibwa, abantu balwana, yawaayo ettaka, olumala ne yeekyanga. Tubeere nga tutereeza enzikiriza yaffe eri Allahu jalla waala. Wa hadha, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.